Amanya Dr. Kapafu, President w'Emigoteko, ng'olwaleero tuli wano mu Lubaga ku nnyanja y'Omutanda Ssaabasajja Ronald Mirenda Mutebi owokubiri nga tuzze okugirongoosa era nga bwe mugiraba erabika bulungi kati emirimu gitambula gigenda mu maaso nga nze President w'Emigoteko nange nze omu ku abo abayitiddwa abasiimiddwa okujja okulongoosa ennyanja y'omukulu Ronald Mirenda Mutebi owokubiri. Mukedde saameka? Twakedde ssaawa 11 kubanga Obuganda we bukuyita tewaba kwebaka tewaba kuzikiza. Bw'ozikiza oba mujeemu ate omukulembeze tebamujjeemera ate ono nga bwe mukimanyi nti takubwako kalulu ate ekyo kiba kyanjawulo. Kusoomozebwa ki kw'osinze okusanga? Sijja kukulembeza nnyo kusoomozebwa kubanga abantu bangi abagagga abeetaaga okuyitibwa okujja okulongoosa ennyanja y'omukulu ne batafuna mukisa. Kati nze sijja tunuulira ekyo wabula kasita tubanga omulimu gutukwasiddwa era ne tugukola kyekisinga amakulu. Nawe ennyanja wagiguddemu ennyanja eyo nga kulaba amasumaati mangi. Anti kaakati nakedde 11 kati ndi mu kumaliriza neeteemu nga pulezidenti. Okimanyi era pulezidenti ojja mukubya nnyo lutalo ng'ate alina amagye mayitirivu agali mu kukwasaganya emirimu. Wakoze sayidi zaawo nnyini. Awo masekkati ekiddo mukirabye tukijjeeko ababadde bayita ku nnyanja eno mulaba ennyanja bwe badde eyimiridde. Mugisanze mu mbeera ki? Ennyanja ebadde mu mbeera nga si nnungi, mukoka, ekiddo, ettaka, naye kati bw'otunulako olabira ddala omulimo nga gubadde gw'amaanyi era waliwo enjawulo y'amaanyi ddala. Mu lunaku lumu mugenda gimaliriza mu muddo gugenda gumalako mu lunaku lumu? Mu lunaku lumu ewatali kulonzalonza kubanga kati wasigaddewo katini nnyo ate tukyaliwo. Kyekisinza obasikiriza okuyonja omwalo akayanja kano? Tekyetaaga tusikiriza kubanga Kabaka bw'asiima bw'abanga asiimye gwazoleya ye weeyitaani aba asiimye. Yesewe. Ate 7Hills benda. 7Hills ago gonna amagye ga Migotteko era nga 7Hills eyo ereese enkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'Emigotteko. Ate era nga mu 7Hills ndi mukulembeze mu bendo ya Ssaabasajja Kabaka eri Makindi. Osinzirira Makindi? Nensaasaanira Emigotteko gyonna mu Uganda. Atamanyi Migotteko agenda kwebuza kiki? Emigotteko ye Silaamu oyo yaba yasoma ow'Oluganda akimanyi Emigotteko kye kitegeeza. Emigotteko ne ghetto njawulo ki? Emigotteko ne ghetto enjawulo eri wano nti Silaamu oba Emigotteko ye motherboard ghetto kwe zituula oba bughetto bwe tuyita bubalakisi obutuula ku Migotteko kati yensi ate ghetto bwe bubalakisi oba bwe tuyita budipo. Abo abaana abasuumuseemu bagenda ne batandika okuteekawo obubandabanda mu bifo ebyenjawulo mu Migotteko naye nga nze ntwala Migotteko okusangibwa ziggetto okusangibwa buli kimu. Ekitegeeza buli ali mu ghetto ali mu under you. Bonna bali wansi ate kati osobola okubeera waggulu wa maama wo eno okugambye motherboard. Bonna bali awo ku chini ya ulinzi. Yaman. Buchaman ye president wa ghetto. Omumanyi? Buchaman mumanyi ne gavumenti ye ya ghetto ne simanyi nnyo byekola kubanga ffe twazze kuteekawo njawulo mu ngeri ey'enjawulo siyinza kugenda ate ku ssulu ezo nga bw'obimanyi. Kitegeeza Buchaman omutwala? Emigotteko gye gitwala si ghetto. Kugambye ze zizaala budipo obwo. Bughetto baba baana Migotteko. Taba president woyo? Ate nze president w'eggwanga kakati abo oba bebo balakisi bebo balakisi abo budipo obwo. Ghetto bo bakola biki? Ghetto bw'oba ng'ogyetegerezza mu nkola eno ey'ekikugu gye tuliko kati ey'omulembe omutebi ghetto zaalema okuteekebwateekebwa kati ffe ne tukimanya nti tulina okuddayo abaana bano we bazaalibwa ewali bamaama ewali bataata ewali bajjajja ewali abaana ab'obuwala tutereezaawo nga tetunnatunulira buno budipo tuddayo wali eri we byonoonekera wetusinze okuteeka essira kubanga ghetto birabye bibaddewo ebbanga naye bivuddemu bibala ki kyosobola okulaba nti okuggyako nga bw'olaba nti 7Hills ezze neeyimusa owulira abaana okuva mu Migotteko kira kitu yote abasangiddwa mu dipo ne bajja ne beetaba mu mulimu gw'okuyonja ekibuga. Kati ghetto ekintu kyafa lwakuba gavumenti yagaana okikola ki tulina kuddayo ku nnono wansi obuzibu we bufa tosobola kutandika omanye ekyennyanja kivunda mutwe kati tuddayo wali eri okutangira omutwe okuvunda. Olinga gamba ghetto bazivyewo? Ghetto tezisobola kuvaawo kugambye bupalakisi ng'eggwanga liba ne palakisi. Abakulembeze ba ghetto baveewo? Abakulembeze ba ghetto
tebakoze kimala tebavuddemu bibala era beetaaga okwesotinganga bo abo tetujja batunulira kubanga eno nkuba mpya. Manya nze Kisame Samuel ndiwa 7Hills Nakawa nga tuzze wano olwaleero. Nze ssentebe wa atwala Nakawa mu bakozi bano ab'emigote ba 7Hills. Tuzze wano twayitibwa obwakabaka bwa Buganda okulabika nti tuyambako kuyonja ennyanja ya Kabaka. Ebadde yazika nga yajjula ekiddo naye twayiyeewo amagye aga 7Hills gayonjeza ennyanja era buli ayitawo kati yaba yayiseewo jjo waayitawo olwaliro alabawo enjawulo nnene. Naye twebaza sooka nja kwebaza aba 7Hills bonna olw'okuwaayo obudde ne bajja ate n'amaanyi gaabwe ne bajja ne bayonja. Ate n'ekirala n'okwebaza Obwakabaka olw'okulabika nti bwawaddeyo bwatulabye nti tusobola ne butuyita okujja okwetaba mu kuyonja mu bulungi bwa nsi ono okuyonja ennyanja eno. Mwebale nnyo mwebali eddala ate nammwe abazze wano ab'amawulire ab'ebitongole eby'enjawulo abazze wano okulaba nti mubeera bajulizi ng'ennyanja eno eyonjebwa tubeebaza kubanga abantu bamanye nti waliyo ekikoleddwa. Naye njagala kwebaza nnyo nnyini ddala ekitongole ekya KCCA kubanga kye kitukutteko ngaffe aba 7Hills okulabika nti naddala Idi Kisaka ne ttiimu ye beebalire nnyo beebali eddala kubanga bino byonna tebyalikoleddwa singa Kisaka teyatukwatako kutuwumbawumba n'atuteeka wamu okulabika nti tukola ekintu kino kye bayita 7Hills olwaleero. Naye wagenzeeyo mu mazzi omwo? Amazzi sikagenzeemu naye amagye nze kasa amagye gayingira amagye kasa gayingira nange mba nyingidde kati omanyi ffe nawe tuyingira tubulako akola kati amagye gaffe tulina ogamobilizing ogakumaakuma. Naye kati kasa ekikoleddwa nga komandi weeri ffe tukkiriza kati 001 Commander Menton agayingidde okubeera ekyokulabirako kati tulaba ani oyo ayinza obutagayingira kati tubeerawo nga tuyambako okwasaganya ebyenjawulo naye ng'omulimu gukoleddwa mulungi. Tubeebaliza ddala amagye ga 7Hills olw'omulimu ogukoleddwa n'Obwakabaka okuteekateeka activity eno. Bannamigoteko bonna mwebale. Natuuse wano ku ssaawa zaabadde 2 ez'okumakya naye nga amagye gaatuuse wano ssaawa emu kitundu. Gwatuusewo okubbya omuntu musigire ekifaananyi osanze otya ennyanja ebadde etya ne kati etya? Ennyanja eno ebadde yajjula ekiddo nga bino byonna bye mulaba bino ebiri wano byonna n'ebirala bye batutte. Motoka nga 30 gamaze okuvaawo wano nga gatwala bino bye tujje mu nnyanja bino. Bw'oba osobola okubasikira abantu n'obalaga kiri n'abaana baabali abalala bakyaliyo. Ebyo byonna tugenda kubimalayo. Awo ennyanja yonna ebadde ejjudde. So kati eyayise wano olunaku lwajjo oba eyayiseewo ku makya bw'ayitawo kati ekifaananyi kyafunira ddala kyekyo ddala kye twogerako nti ennyanja kati eradde tugijjeeko obukyafu ebisasiro. Ate wenjagala n'okusabira abantu baffe Bannakampala ne bano abaliraanye ennyanja nti twongere okukuuma ebitundu byaffe nga biyonjo kuba kati ennyanja eno ejjudde ebicupa kasasiro owa buli kika. Ebyo ebicupa ne kasasiro bye bigenda muno ne bifuuka ne bivunda ne bikwata ne bimerako kino ekiddo ebimu ne bimerako n'omuddo ekitoogo kyennyini. So njagala kubasaba abantu abeetoolodde wano bongere okukuuma ennyanja eno n'okugiwa ekitiibwa n'environment yaffe mu beetoolodde ebitundu mwe tubeera. Kasasiro oyo bamukuume ebitundu byaffe bibeere biyonjo twewala endwadde n'ebintu ebirala. Mwebale nnyo. Embeera gye tusanze wano ku ssaawa 11 ebadde si nnungi yadde n'akatini kubanga ennyanja ekiddo kibadde kigimaamidde nga kigiryo gimalawo. Ate mujjukire nti Omutanda yakamala ebbanga ddene emyaka egisukka 8 nga takyagobera ku nnyanja eno. Naye kati agenda kuddamu okugoberako kuba ekifaananyi ekiraga nti alina okugoberako nnyanja kubanga nnyonjo. Era ekiddo kibadde kigikutte wano wonna we mulaba wabaddewo ekiddo kyawambawo. Kibadde kitandikidde wasooka ekiddo kibadde kivaawo w'olaba obubaato obwo ne kirya paka sayidi eri. Era nga bw'olaba nti n'ekikyawagamidde wali amagye gali mu kukirongoosaako. Era nkiwa nti weziwerera ssaawa 9 ennyanja egenda kuba etemagana. Kati ngaffe ab'emigotteko 7Hills KCCA tugenda kuba tutwala obuvunaanyizibwa okulabirira ennyanja y'Omutanda kubanga ekintu kyonna kifa kulabirirwa.
tugenda kuba tugirabirira bulungi, tetugenda kuddamu kuganya kiddo. Obugayaavu obubaddewo ku sayidi emu oba endala, ate tuzze tubeere nga tuzzaamu amaanyi nga bw'okimanyi, kubanga Kabaka bw'asiima nti mulabikeko eri ennyanja ye ate tewaba kuwannaanya, ate bw'akuwa abaakuwadde kati buno obuvunaanyizibwa bukwasizza abantu baabo wansi balabirire ennyanja ye. Bano bonna bagwa mu migoteko. Gano maje ga migoteko. Nga bangi. Tukyabulayo. Wangi. Tukyabulako abala bakoye bagenze. Bali eri bakola. Abala bali mu kukola, abala bakoye bagenze funa kakulya ngo bakuyitani. Nze Kimera. Waze sana. Owo mugoteko. Nazo wano saa 12 zennyini nga ndi wano. Kitegeeza maze dokola. Obwedda nkola ndi mu nnyanja wansi. Wansi lagadde gankuma muno gy'olabye. Tetukivuga nga bw'okiraba tukivuga twakavaamu tukazeekazemu koye. Kusomozebwa kikosinza okusanga ng'okola emirimu gino. Omulimu guno engeri gye ndi wa mugotteko nyumiddwa bunyumirwa. Naye baŋŋambe nkya nkomewo kubanga kali kataka kali ketaaga kusima si kiddo. Naye baŋŋambe nkya nkomewo nkaddemu nkeera bukeezi. Sifunye kusomoozebwa naye enyiike gye mbadde nnyina ku kyo nfunye essanyu okubanga Omutanda yakkiriza tujje tulongoose ennyanja eno. Ebadde tuluma nnyo. Nze naliko wa Bangawa nga nnongoose ennyanja eno ntulemesebwa. Naye kati omukisa gwe tulina mu migotteko 7Hills batuwadde obuvunaanyizibwa obubeera ku nnyanja eno. Tugenda girabirira eddewo nga bwe yali. Ssaabasajja addemu okuvugirako eryato yeetaaye. Kitegeeza olina waddembe buli wiikendi ng'ojja n'olongoosa ku nnyanja. Bwe baba bampadde obuvunaanyizibwa situlina tabu. Naye batugamba tukole purogulaamu nga buli wiiki oba buli mwezi tugiwamu olunaku, tusobola ogiwamu olunaku. Kubanga komanda waffe waali ate naye akagavaamu kati. Ate omukyalo ono. Amannya nze Namulindwa Siyana ow'emigotteko. Neebaza nnyo omukulembeze waffe okubeera nti akungaanyiza abakyala abanaku. N'atugamba temunakuwala wabula munyiikire kukola. Mukole, omuntu bw'akola oluvannyuma agattibwako. Era yatukubiriza nnyo n'atugamba muyingire 7Hills. Era nsanyuse nnyo okubeera nti tufunyemu omulimo. Era mwebaza ne bannaffe basisita bali eyo. Oyo tugenda kubeera nga tukusaba abali wansi oyongere nga otukubiriza kubanga ekintu tukyagala. Olw'empisa ennungi gy'ayina n'omutima omulungi n'ebigambo ebirungi byatuwa kuba tatuwase. President, Yaman. nga tudda ku ggwe akayanja kawedde. Ab'emigotteko suubi kye ddala libalina era tuddawa? Emigotteko gigenda kuba girangirira ku lunaku lwe tugenda okubamanyisa ng'abamawulire. Tugenda okuba nga tugironkinga mu butongole eggwanga n'ensi yonna okumanya ki